fight ku fight muganda wange gwe alaba Jamina Tiogi naye nga munange ekibadde munangate mulumbe lwa Sejirinya esaidi eno e Masaka bannange kibadde kilala nnyo nga wookiwulira munange nga abantu nga bali mu kwekalakaasa olwa Mr Mpunga okubeera nga munange ate nga ali mu lumbe luno kakati nno bano bagamba nti no babadde tebaagala Mpunga ajje ku lumbe luno kukyakkalanya mbeera esaidi eno naye muganda wange akatambi kano katwedinze nnyo munange nga balwanaganye esaidi eno era nga bulaba mu katambi ako ate mulumbe wano ewa Sejirinya muganda wange gwe alaba Jamina Tiogi ngenda sooka nkweko katambi kano ate olabe nga embeera bwetambudde esaidi eno ngenda kusaba video gimpere like obeera nga tonnaba okusubscribinga nagwe ate gubeera muzigo mwerere katusooke tulabe ate nga bwekyabadde wali Ulisa amawulire gefunye komanda jangu komanda Sokoje Amerika je sirike mulindeko komanda muwulirize komanda ensonga gyalese eno mpuga yalesa abavubuka wansi muwulirize mulike tusolvinga ensonga eno abagambye mukulu Mpuga yalesa abavubuka eri wansi bali mu kutulugunya abaana kantu alejeje zibizi bigendagendayo ekyo tukitereeze tugenda kitereeze sikati mulindeko kati mulindeko kati lindako aba uliomatule komanda soko tusana komanda kamulinde komanda mkakani bane tukakane bane tukakane komanda kahuru naye nga bwekityo munange ate bwekitambudde esaidi eno bwekityo bwekitambudde esaidi eno ngenda kubeera nga nkomawo ate maaso awo nezi update endala making sure nti no osubscribinga obeera nga tonaba bwekiti